Abasuubuzi abaliko obulimu abakakkalabiza emirimu gyabwe mu kibuga Kampala basabye omubaka waabwe omukyala Honorable Shamim Malenda abatuusize okusaba kwabwe mu Paalamenti abataase ku misolo egyeyongedde ku ngoye ze batunda nga basinga banaatera okubiggyamu enta nga bano leero omubaka Malenda abasisinkanye wali mu katale kaabwe. Kampala bakwano baffe tulano mu katale k'abalema bambi tulina obukulembeze n'abantu bonna abakolera mu katale kano nga tuzze ng'abakulembeze okusookera ddala okukuŋŋaanya oba okufuna amaloboozi gaabwe ku biki ebibanyigiriza bye bandyagadde tutwale ku ffulo ya Paalamenti mu Kampala era mu Paalamenti ya Uganda okusobola okubeera nga tubitwalayo naye ng'okusingira ddala ensonga esinza okulya mu zinnaaza akendo y'emisolo. Emisolo gibanyigiriza nnyo. So ensonga y'omusolo twagala Paalamenti ng'evudde mu bino ebyokwegabanya ssente ebeere tuna ensonga y'okukendeeza ku ki ku misolo abasuubuzi abeere nga basobola okukola ki basobola okufunamu ekyokubiri era ku nsonga y'emisolo ebikozesebwa abantu abaliko obulemu nabo bennyini bikyali biseere. Ku ntandikwa y'omwaka abasuubuzi mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu baavaawo ne balalika gavumenti ya kuno nti baakussa wansi ebikola olw'ebbeeyi y'engoye eyeekanamye nga kino kyava ku misolo egyayongezebwa ekitongole ekiwooza ky'emisolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority. Bano bategeezezza omubaka Malende nti batuuse okudda mu kyalo kubanga emisolo gye balemesezza okukola kwasiza ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kye baagala batuusize mu Paalamenti osanga enaabaako kyekolawo. Emisolo gisusse, emisolo buli nnaku bagyongeza, buli kintu bakyongeza omusolo. Kati ennaku zino baadde bakwata n'abantu ku kikuubaawo nga n'owakaveera bamukwata. Ekintu ekitali kituufu nti omuntu aguze obuntu wano mu katale kaffe n'otuuka wali ku kikuubo revenue n'ekwata. Ebyo byonna bye tusaba bitereere. Abantu abali muno beewoola ne beewoola akasente ne kagaana okukakola okukazaayo ne bakwata endagamuntu omunangamuntu z'abantu abantu nga beewoze obusente nga bugaanye. Embeera gye balimu wano mu katale embeera mbi ddala beewoola. Bano Honorable Malenda asoose kubategeeza nti baagala nnyo okubasinkana bawuliriza ebizibu byabwe wabula poliisi tebaganya kyokka n'abasuubiza nti ensonga zaabwe waakuzituusa mu Paalamenti ng'ayagala abamu ku basuubuzi bano babeewo mu Paalamenti lw'anaazanja. Leero olaba eno system gye tulize wano ya rabadaba style tugudde bugwi kizibu nnyo okukola olukiiko ne tugamba tugenda kujja wano mu mirembe tugwa bugwi bwe tutingaye mubiraba ne twogera ng'ababbi ne tufuna ebibaluma bye tusobola okugenda okwogerako ne tukola ki ne tuoka tubitwala. So naffe nga tubalwanira namwe tusaba mutulwanirire mugambe nti abakulembeze baffe mubaleke nga batutuukeko basobole okwogera ensonga ezituluma n'okubeera nga sikola ki ekyo nkibasaba bakama bange. Abasuubuzi b'engoye bazze basinkana abakulembeze ab'enjawulo ku nsonga y'emisolo eyassibwa ku ngoye ze batunda nga n'ogusembyeyo balina okusinkana Pulezidenti Museveni wabula tekyasoboka. Kizza Peter yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.